Esigala bino mbirezole okolesaawa etandise okumakya kuba nnyo twegatta kutukyali fena kumpoza Prime FM ajosinza otuwuliriza agobera kyenda mu mwaka musa mwenda aguleta Masaka kyenda mu nnya agamuza mukaaga www.primary.co.ug asinzira ku mutimbagano kakati ampuliza wakati mu mawulire egwenza okwogerako wano mu ggwanga Uganda inakivuba mu kubiika ekibaati naye tebinategeereka kubanga olukiiko lw'omulodirias Lukwago lugamba ensonga eyo tolugimanyiiko ate nekiwulirwa nti bakansala naddala okusinga abali ku opposition mu kibiina ekiri ku oluvuganya nti bakwata ekyojja mimiro bakwata akantu kubanga olukiiko lwa KCCA lugamba okakasa nti ekibaati kino kiriyirigo ekyakobiddwa Nagagga Hamu ekojja ngo Wenkima nti aleete kibaita plan ngekakasidwa KCCA nti bamukkiriza okuba ekibaati ku mwala gwe Nakivubo igwenza okwogerako nti abakugu bawabula gulina okubeera mu design nga bwekufaanana naye nga kulabirwa bulungi okitegedde muganwa kati ffe kituliza kiri ekintu kimu omanyi Jamiru wano Jamiru Senkai muna bya mizannyo nze nali mubuuza nti owaayi ekisawo kyaffe kye Nakivubo kati nga tukisambidde mu mupiira gwa CAF nanga nti akyo ekyo bakigaana CAF babuuza ebibuuzo kakati singa abawagizi babeera mu kisaawe ekyo babakuuma batya ejjukira eri business center ali kikibuga ekikulu eky'eggwanga kati ssaawa zino twogerera enamboole enguudo ezimu bazisazeeko yonna security kati mu bungi bw'abantu abali mu bukadde kumpi buna abeera mu kibuga Kampala security eyinza kubeera etya ebyentambula biyinza kubeera bitya era abasajja baga nti kisaawe kya miziki eyo ntera kuwira nga abasajja bano abayimbi basereebu nga basaba kugenda kubeerayo miziki kusanyusa badigize naye nga sembeereyo era byonna byava mpuliza ku development ye Nakivubo oyo nti zafuuka arcade zisemaduuka n'ebirala kati wawuliddwawo pulani nti Nakivubo oyo omwalo ogwo guyinza okuyitanga wansi naye ngeno waluggulu waliyo emaali etambula manyi mu ndaba y'ebintu kiyinza obutaba kibi kuba mujjukira bulungi nnyo wano bannabyabufuzi abali mu palamenti eri palamenti ya mwenda ey'omunaana ey'omwenda mbaserabidde mu biseera ebyo yali sipiika Edward Kiwanuka Sekandi ate yamala n'afuuka omumyuka wa pulezidenti kati nga musajja Katonda yawummula muwabuzi wa pulezidenti tujjukira bannabyabufuzi abali basimbire ekkuuli ekyokulaakulanya ekifo ekyo awali Semaduuka wa game sako n'ebirala infact ye game ekyalimu infact omuli China town kakati ne business endala naye engeba abasajja baga nti tugenda kulaakulanyawo nga tutaataganyiza butonde ine emifulejje gye gitambula bawetonya amazzi gatambula basimbawo emiti okufaananya obutonde ebirala so enkulaakulana emu ampuliza ebira mu line kasite bange egobereddwa okutafaanako nga Nammanve ekibangizo ky'abannamakolero nti ate enkuba weetonya kate amakubo gasalwako wabeera ennyanja amataba agakoze ennyanja era kyova olaba nti abatambula ku sabiiti mwalaba kujjaamu oyo yali omuzibu yali tavudde nti waliwo ekyo kiryawo ky'amaanyi naye enkuba yasalako enguudo olw'ensonga nti fulo y'amazzi tebagigoberera obutonde basooka bussaamu kitiibwa kati embeera eyampuliza eriwo naye tusuubira bijja kuggwa kasense etegeera nti Nakivubo ajja kutambuza amazzi bulungi ate nga tewaliwo mataba mu kibuga Kampala kati enkulaakulana tuyinza obutagisimbira nnyo okkuuli kasite bange ekitiibwa ekiro kinaaba naye n'enkola mpuliza egoberwe olw'ensonga nti buli muntu mu ofiisi ye ayagala abe nga agasiza eggwanga mu mbeera zonna mpuliza wetuukidde ennaku mwezi 18 omwezi gwa Augusito wakati w'amawanga agatandika olutalo Russia gwe yakankula ku Ukraine leero ziweze ennaku 271 mu njogera entuufu Augusito 18 era nga okusinza kwa plate eziriyo tewabaddeewo bulumbaganyi bwonna naddala ku njuyi zombiriri ekyongera okulaga nti yadde abasajja tebayogedde nti ceasefire naye ndowooza wabaddewo ekyoyinza okwogerako maturity endaba y'ebintu ekisajja kikulu tewabaddewo kasambatuko konna okusinziira ku apuleti eriwo kati ng'ekiriwo nga sinakubira tooki biki ebyava mu nteeseganya ezamala essaawa 3:18 mu kitundu kya Alaska
era litaka lya Russia naye nga America yarigula kati emyaka 58 giyise. Era nga jjukira Abamerika abamu mu myaka egyo gy'58 egiyise bali bagamba nti gavumenti yali mu biseera ebyo yali yenoonya ssente z'omuwi w'omusolo okusasula obukadde bwa $, obw'ebiro ebyo 7.20. Kankubuulire Sseruganda mpuliriza oba kaakati bw'owulira omuntu aguze property kaakati ssaawa zino ng'ezitowa obukadde bwa $7 ne ssente ziyitamu, era buli muntu agamba omusajja biwunyawunya ssente azigyewa. Naye Alaska baagigula emyaka 58 egiyise, lyali ttaka lya Russia. Baagigulako obukadde bwa $7.20. Kati ssaawa zino ate bw'ozizzaako mu ssente ez'akaakati nti singa omubazi w'ebitabo akubaliddemu nti emyaka 2 egiyise essente ezo zenkanankana obukadde bwa $129. Zaali obukadde 7.20 emyaka 15 emabega gwe mwaka ampuliriza ogwa 1867. Kati bagenda okugerageranyamu nga wese emyaka 58 America in fact emyaka 56 mu 2023 essente ezagula Alaska essaza lyinza okwogerako erisingamu obunyogovu n'ensozi lyali lizitowa obukadde bwa $29 obw'essente za America. Nja kutuuka waawo nkubuulire ekyajja kitya akadde kanaba katusobozesezza. Kaakati enteeseganya ezavudde ampuliza mu Alaska ku lunaku lwa Friday ze nali mbalalika in fact twasembayo era okwogera ngenda kusomesa kumina twali tusuubira enteeseganya ezo okusinza mu time zoning bwe twasemba okubeera programu ago ssaawa nga 6 era nga nkutegeeza nti time zone America mu Alaska nga bwe ziri ensinkano yali yakubeera ngenda kusomesa 18 era yaliyo abasajja baatuula okumala ampuliza eddakiika 108 z'essaawa 3. Era mwalimu okwekuniza kubanga nsinkano ng'emaze okugookerako ne bannamawulire mu Alaska ate wali mukulembeze n'omu yava mu kigambo. Kati ate buli muntu ng'amaze okudda ewuwe bwe yatandika okukonera ku mimu ebyali bivuddeyo. Naye bino bikulu nti ensinkano eno ampuliriza gy'oyinza okwogerako nti Putin yafundikira naye asaazeemu. Trump yali amwebaza nti Vladimir weebale nnyo okukkiriza okujja mu nteeseganya zino nga tukoleera emirembe. Naye n'amugamba nti kale katusuubire nti okuddamu okuteeseganya akunaabeera Moscow nti kuno Trump abiteekemu engatto agende ku ttaka lya Russia ng'omusajja yabiteekamu engatto okujja mu kitundu ekyali ekyabwe ekya Alaska kati nga kitundu kya America kye baakuba ebbeeyi mu mwaka gwa 1867. Kaakati ekiriwo kyenyinza osookerako leero amaka g'owa president aga America aga White House gateesiteese ensinkano endala eyitiddwa Volodymyr Zelensky omukulembeze w'ensi eya Ukraine. Nakutegeeza nti musajja Katonda ono akulembera kati mu mateeka ag'entalo gy'oyinza okuyita martial law. Naye bwe tudda mu kisanja ekikye ye musajja Katonda ono kyamugwako dda naye lw'ensonga nti ensi eri mu lutalo kati ssemateeka ng'akyogerako nti obuyinza baabuteeka mu mikono gya Volodymyr Zelensky. Kati wekiba nti ensi ekyali mu kasasambula bbwa then kitegeeza president gwe bali bakwasa obuyinza kati abaga yamusanga akyakulembera kati musajja Katonda akyayiyeewo omubiri era gweoyinza okwogerako musajja in fact ataddeyo gweoyinza okwogerako obulamu bwe bwonna ne bannasaamu abo olubatu abatadduka mu nsi yaabwe naye ng'abamu baluguzeemu obulamu abalala babonyaabonyezeddwa n'ebirala bingi abalwanidde ensi ya Ukraine okulaba nti bakkiriza nti ensi yaabwe era bakyagiremeddemu. Kaakati ensinkano bw'ogeraageranya ey'olwaleero naye yaliwo ku lunaku lwa Friday. Putin ne Vladimir in fact Trump ne Putin bwe basisinkana ku Friday ya wiiki ewedde. Kati bwe weetegereza amalule gonna ky'oyinza okugyayo kye kino nti abasajja baakona ku musuwa gw'ekinyusi nti Putin okusiriikiriza olutalo ku Ukraine kyetaagisa ki? Olwo Trump aba abuuza Vladimir.
kati then Vladimir n'amuddamu nti okudda mu byedda nti ekitundu kya Crimea Russia kye yawamba ku Ukraine mu mwaka 2014 ate n'ekya Ukraine okukirowoozaako nti egenda kufuuka memba wa NATO ebyo birina okusooka ku mwanjo nga tebijja kuluwuzibwako mu nteeseganya nti mpankuwe nti Ukraine genda mu NATO Ukraine saba ddamu okuperereza Crimea edde mikono gyo kati ez'ensonga zizimu ziyinza okwogerako enkulu ezitasana kubuusa maaso era mpuliriza bwe weetegereza enteeseganya zigenda okubeera olunaku olwaleero Volodymyr Zelensky nga werekeddwako abakulembeze b'amawanga ampuliriza aga Bulaaya ku mulundi guno abasajja beekozemu omulimu abakulembeze b'amawanga aga Bulaaya balangiridde nti bagenda kwerekera ku Volodymyr Zelensky baleme kumuyisaamu ggaali nga bwe kyali mu nsisinkano ampuliriza eyasookawo emabegako yamujjukira mu February w'ennaku z'omwezi 28 omusajja Katonda oyo baamuyisaamu eggaali kati nabwe kityo abasajja bagamba nti nedda ku mulundi guno tugenda kwerekera ku musajja Katonda oyo okwongera okumunyweza infact bagenda kunyweza agenza okwogerako saidi ye aleme kuyuugayuuga n'okumuyuuzayuza kuba nti musajja ali yekka naye yeerwanako era yalaga abasajja nti ye president amanyiddwa nsi ya Ukraine twali amunyigira mutokedde abasajja bakigezaako kati nabwe kityo abakulembeze bano mu nsisinkano olunaku olwaleero ya White House okwogera ku nsonga z'olutalo lwa Russia bazirimu era be basooka okusaba okupereza Trump nti ogenda okuteesa ne Putin naye ensi gy'ogenda okuteeseza omukulembeze waayo takiikiriddwa mujjukireko yamukoonamu kali emabegako nti olutalo lutambudde emyaka 3 n'ekitundu mpaawo ky'obadde onyega oba mpaawo ky'okoze ate ng'enkiiko otuuzizza nnyingi kati kitegeeza Trump teyagenda bugenzi nga nampulira zibi waliwo ensinkano eyasooka ng'esigadde olunaku lumu ate okusinkana Putin abasajja bali mu kafuba ak'omutimbagano virtual meeting Bulaaya neeraga kikyeyagala naddala Russia ereme kufootola Ukraine olw'okuba y'amaanyi kwegamba okuteesa kubeereko obukwakulizo ye nga Ukraine gamba temu tejja kubikkiriza naye ensinkano y'ababiri okusinza ku byavuddeyo ne Trump kye yategeezezzaako bannamawulire n'ensi yonna kyemanyi kaakati kirabikanga Putin yategeeza Trump nti ndi mwetegefu okusiriikiriza okulwanagana sisifaya bino byakuwumulizaamu kulwanagana nsalesale gwe bali bawadde Russia ampuliriza ngenda kusa omwezi 18 basajja basinkana naye infact ebbanga lyali amuwadde bwogerageranyamu lyali ennaku z'omwezi 8 era yali Friday kati bagenda okusinkana ngenda kusa omwezi 15 ngewayise wiiki nnamba naye okusinza ku kyateesebwa abasajja bagamba nti tugenda kuyingira mu permanent deal Russia ereme kuddamu kutabaala nsi ya Ukraine kati nga kijjayo kiri kinasooka obbabwira mu mboozi ekya Ukraine okuddamu okwegatta ekya Ukraine okusaba okuyingira NATO eyo y'ensonga ssemasonga yakubisa Ukraine era bino n'ebitundu ebiwambiddwa oyogera ku Crimea ebitundu eby'e Donbass omuli Luhansk ne Donetsk Russia egezaako okunyweza byakwerinda obutafuuka jjenje ekkalu nga erumbiddwa omukago gwa NATO kuba kikulaga nti kumpi bonna abali banywanyi mu Soviet abeekutulako kati bannabulaaya kati nga musajja Russia yetengeredde akiraba nti sekyutega nti talina nga nabwe kitakyasigaza ensi ya Ukraine okusobola okuwa backup ku nsalo ezimwawula oba ezaawula amawanga gombiri so nabwe kityo nga tulindidde permanent deal Chancellor wa Bugirimaani w'omukulembeze wa Girimaani Friedrich Merz agattako President wa Bufaransa Emmanuel Macron wa United Kingdom Prime Minister Keir Starmer gattako ne President wa Finland amanyiddwa nga Alexander Stubb ne Prime Minister w'ensi eya Italy Giorgia Meloni agattako ne President w'akakiiko ak'omukago gwa Bulaaya Ursula von der Leyen gattako ne ssaabawandiisi wa NATO Mark Rutte bwe bagenda okwerekera ku Volodymyr Zelensky kati nga kikulaga nti ensinkano egenda kuba eggumidde bulungi ku mulundi guno obutafaanako n'ensinkano eri eyasooka era nga nabwe kitampuliriza omukungu Steve Witkoff gw'oyinza okwogerako eyasooka okutumibwa mu nsi ya Russia
ye yategeeza nti President Vladimir Putin mu nsisinkano ya Trump eyaliwo ku lunaku lwa Friday mu Alaska ye yagamba security guarantee no problem. Bulaaya yademba okuyamba okugira nga ekyayambye ku bukuumi ku byokwerinda ebyensi ya Ukraine agattako ampuliza n'ensi ya America. Naye era kyoyinza okwogerako nti tekakutuka mangu nnyo kubanga tisaawa zino threat ya Russia yakuba nti Ukraine yegasse ku mukago gwa NATO. Kale kitegeeza nti ekyokuwa obukuumi Ukraine naddala ku nteekateeka z'eriko ez'okulaba nga bayingira mu permanent deal. Kati ate awo kyoyinza okwesigamya naddala ku bukakakuliza akamu Russia ketunuulidde nga akayinza okubeera ampuliza akasaale mu nteeseganya. Kati nabwe kitampuliza kye kino Zelensky kyoyinza okwogerako nti yategeeza nti security guarantee naddala bw'ebanga Russia zikiriza okubeera ku kitundu ky'enteeseganya, kubanga buli muntu obanga oyingidde mu nteeseganya teweeyiwayo wenna osigazaako kaakatundu nga nti kakati okusinziira ku bitugenda okuteesa obukuumi ebyokwerinda byange biri mu nsonda eno. Kati bw'ebanga omusajja yakkiriza nti kati omukago gwa Bulaaya ne America bajja sigala nga bakyakakasa ebyokwerinda bya Ukraine baleme kusanga kumenya mu jjenje kkalu bw'wabeerawo embeera esatambudde. Era Zelensky yagambye nti Witkoff kyeyogeddeko ekya ze bayita security guarantees kati kyongera okulaga nti saawa zino Bulaaya eringanga etalekeddwa amabega naddala mu mbeera ezigenda okutambula zino. Kati ebyo nga mbivuddeko ensisinkano egenda okubeera mpuliza mu White House naddala nga egenda kubotola ebyama ebyavudde naddala mu nsisinkano ya Friday, era ng'ensonga zoyinza okwogerako ampuliriza Donald Trump zoyinza okwogerako zagenda okutegeeza Volodymyr Zelensky nti President Volodymyr Zelensky asobola okumekereza olutalo Russia lwe yagitandikako mu mwaka gw'2022 bw'anaaba akkiriza okutalo lugwe. Naye nabwe kityo bw'abanga kino akirowoozaako kino ajje ng'akimanyi mu mutwe nti Ukraine okusaba kwayo okugenda mu NATO kugenda kuyimirira mbagirawo ng'akawaayiro akali mu peace deal eyina okutambula, nti okusaba ko wateekayo empapula oyinza okugamba musooke muziteeke mu kasero zigende mu pending okutuusa ate ekiriddako obaolyawo. Era nabwe kitampuliriza Trump yategeeza nti Ukraine tekirowoozaako nti ekyondo kya Crimea Russia kye yagatta ku ttaka lyayo mu mwaka 2014 nga emyaka 8 egyali giyise nga tenaba kulumbagana Ukraine neme kukirowoozako nti ekitundu ekyo kinadda ku ttaka lyayo. Kale kitegeeza nti omusajja alinga yakusimirako ku bye bayogera waliwo akafuba akatakizibwamu bannamawulire nga buli muntu alina kibinja kye okusobola omunafu okugusa ensonga zino. Kale nga kitegeeza nti ensonga ezisiiwa Russia eno Crimea omusajja yagiwamba lwa nsonga za byakwerinda ate n'okuwamba in fact Donbass eno era ku ludda lwa layini eyawula Ukraine ku Russia era zonna zaali security guarantee eza Vladimir Putin okulaba nga ensi yebeera sikiwa. So nabwe kitampuliriza okwogera kwa Trump ng'atamiruka wa Alaska amaze okuggwa, kati kiyinza okwogerako nti obukwakuliza obumu bulina okubeerawo walina okubeerawo obukwakuliza obumu obugenda okutuukibwako. Era nabwe kitampuliriza kyekyawuliza ne President Donald Trump okuggyawo kye bayita ebya ceasefire. Ejjukira nti yalageze mu nteeseganya ng'alinamu kiri nti awayinza okubeerawo akalembereza Russia esooka esirikiza okulwanagana n'ensi ya Ukraine tubeeko bye tuyisaawo. Kati omusajja agamba nti ekya ceasefire nti kusirikiza mu kulwanagana nakitadde ebbali, kati tuli ku kimu bagenda kusiringa permanent peace deal bute bwe tugenda okuyingira mu mirembe Ukraine esigale nga bwe yali nga ng'etalumbibwangako ate wabeerewo n'enteekateeka ez'okuddamu okugizimba, kuba Russia yekkiriza nti egenda kubeera kitundu ku mawanga agenda okukola reconstruction okuddamu okuddabulula ensi ya Ukraine edde ku mapu nga bwe yali. Kati nabwe kitampuliriza nti President wa Russia kyenza okwogerako nti yasimbira dde kuuli ekya Ukraine okwegatta ku NATO. Kati mu nsisinkano y'ababiri then kyafuddeyo
kati akazitoka Trump butya bagenda okumatiza Ukraine n'abakungu abagenda mu White House era ensisinkano olunaku olwaleero giyinza okubeera ey'ebbugumu okufaanako engeri eyasooka bwe bagezaako okufutyanka Volodymyr Zelensky ne yeekandagana afunwa mu nteeseganya kanzijje nkamalirize kano mu kitundu ekisooka ekirala ekazi nensigadde yampuliriza wensembyeyo nga nkulaga nti ensisinkano ya Friday Vladimir Putin akulembera ensi ya Russia yakkiriza mukago gwa Bulaaya ssaako ne America okwongera okukakasa obukuumi bwa Ukraine wakati mu kiseera bagenda okwongera okuteeseza okulaba nga batuuka ku mbeera ey'okuteesa emirembe egisembayo. Nkutegeezaako nti America bye yali esabye Russia esiriikirize mu by'okulumbagana Ukraine gye bayita ceasefire deal kati Trump yagivuddeko ye yagambye nti kati mperereza kimu kye bayita permanent peace deal tuyingire emirembe egy'enkomeredde egitagenda kukyukakyuka. Kakati President Zelensky ampuliriza okusinziira ku bubaka obwateekeddwa ku kibanja kya Trump kyeyeekolera yennyini ekyamukwanira wala alina ekibanja kya Truth Social akawungeezi akayise oba mu kyekikesa olunaku olwaleero President Trump ataddeyo obubaka ng'agamba President Zelensky wa Ukraine yagenda okusalawo oba olutalo wakati waabwe ne Ukraine ne Russia luggwa ayimbagirawo era nabwe kityo kyanaasalawo yajja okusalawo oba Ukraine ejja sigala ng'ekyalwana kale kitegeeza lindirira ate n'abasajja okwabulira Ukraine bw'eneeba tekisaze okuyingira mu nteeseganya ezifundikiriza emirembe kuba kati essaawa zino bwe kiba nti yakulumba ate nga yakusinga amaanyi be yakutwalako nga biyinza obutava mu mikono gye ate nga noono ayagala olutalo lukomekerezebwe nga naye w'amaanyi akugamba nti ebintu ebimu tubireke ku lw'obulungi bw'ensi n'emirembe then bwe kinaagana kitegeeza alinga nga agenda okuvaamu era singa ensisinkano y'olwaleero wakati wa ensisinkano ya Volodymyr Zelensky Trump ssaako n'abakulembeze ba Bulaaya bamuwerekeddeko bw'etavaamu kalungi America yolekedde okulangira nti kakati gwe Ukraine nze nkutadde sigala ng'okyalwana okutuusa bw'olisalawo nti oluwangudde luliggwa oba olyawo. Era ku mukutu ogwa Truth Social Trump gwakozesa oluvannyuma lwa X bwe yasooka omukugira gye buvuddeko nga bikyali mu bya campaign ate nga munywanyi we yennyini oli bwe yawa ekitongole kya Doge akulembera omukutu ogwa Twitter by then kati manyiddwa nga X yali amukugidde ate nga yali bateeterako ku mirimu gya gavumenti emirala okutuusa we ekyamwalisa otondawo ekibanja kiki ekya Truth Social kitannabakwatayo nnyo naye nga teekwa akasuka obubaka engeri gy'ensi gye bwetaagira bunoonyaayo eri ebugoberera. Yajjukizza ensi nti Russia bwe yali etwala Crimea kati emyaka 12 egiyise mu kiseera ekyo Hussein Barack Obama yali akulembera ensi ya America yagamba nti batwala Crimea tewawulirwayo yadde essasi eryabwatuka nga bakakola ekyondo ekya Crimea okuva ku nsi ya Ukraine era nabwe kityo n'ategeeza nti ekya Ukraine okugenda mu NATO yagenda nti no going into NATO by Ukraine yenaga nti kakati ebintu ebimu tebijja kukyuka ebintu ebimu biyinza obutakyukira ddala. Mujjukire nti okusaba kwa Ukraine okwegatta ku NATO kwatuuka dda mu ofiisi zikwatibwako ez'oku ntikko era abasajja balinze kimu kuyingiza Ukraine mu NATO naye ate era kyagamba permanent deal yonna okusayiningibwa Ukraine erina kusigala nga nampawengwa ereme kugenda mu mukago guli kubanga Russia yakuba mudda tooki ejja kuba naye eyuuze ku nsalo ku Ukraine yokka gyesigazza ng'atali memba ku mukago gwa NATO. Kati abanywanyi okuli nsi ya Finland yo alaba biri bityo yateekayo empapula mangu nnyo era bammemba ab'enkizo ne bamuwa omukono okukaka naye ng'afuuse memba owa NATO mu kaseera kano bwe badde balumbira ensi ya Ukraine. Kati kyongera okulaga nti abasajja kitegeeza nti Ukraine ssaawa zino Russia gyetunuulidde bw'aba amuvuddemu ng'ayingidde mu NATO then kitegeeza nti ono ebyokwenda bigenda kuyuuga. Kale kitegeeza nti ateekeka kwakuliza okagamba nti okusirikiza munno okulumba Ukraine ebyokugenda mu NATO biveeko era bwe banaatuuka mu kibayita mu ndagaano ey'enkomeredde y'emirembe Russia yasuubiza nti ziri mu kumanga genda oteekamu ssente zaago ate okuyambako okuddabulula ensi ya Ukraine. Kaakati ampuliriza mujjukira nti Trump nga tannafuna kisanja kye ekyokubiri
in fact natana bakulayira mwezi gwa January ogw'omwaka guno. Amawanga agekugira mu mukago gwa Bulaaya gakola ejje lya NATO ampuliriza gavana gakitegeeza nti kiyinza obutakyuka nnyo okujjulula obwa memba obwatandikibwako Ukraine bwe yatekayo okusaba okuyingira okubayingirako okubeegattako kati nga balinga balaga nti enteekateeka zaali zitambuddeko nga zirina bwe zituuse then nga basigadde bamemba okuvayo okusemba Ukraine ani amusemba ku bamemba ab'enkalakkalira abaasookamu ab'edda bw'abeera wagina akakakuku ng'asobola okusimbira ekkuuli nga Butuluuki bwe yali esimbidde ekkuuli ampuliriza ensi ya Finland nga Finland bagiranga nti waliwo abasajja abali baseketera gavumenti ya Tayyip Recep Erdogan ate Finland bwe yawa obubuddamu kati nga yamulabanga omulabe nti yakuumako abali baseketera gavumenti ye ate mu kiseera kyekimu nga yakala beegatte naye mudda baakigonjoola era bwe twogerera Finland zoyinza okwogerako nti memba omuvannyuma mu mukago gwa Bulaaya. Kakati saabawandisa omukago gwa NATO Mark Rutte ng'ali wamu n'abakulembeze aba Bulaaya okuli ne Ssaabaminisita w'ensi ya Bungereza Sir Keir Starmer bwe bagenda otambula ne Zelensky ogende Washington mu nteeseganyeza olunaku olwaleero naye nga bali ku future ey'ensi ya Ukraine kati n'abalala bagenda okwegattako kyoyinza okwogerako nti bye bigenda okuddiira era Trump ampuliriza yagenda nti olunaku olwaleero Big Day mu White House era nabwe kitampuliriza ng'agamba nti bafunangako bakulembeze ba Bulaaya bangi bwe batyo okujja mu nsinkano y'omulundi ogumu naye nga mumpimpi kyoyinza okwogerako nti abasajja bagezaho okulaba nti ebintu byonna bitambula bulungi embeera etambule kati nabwe kitampuliriza nti akakwakulizo kano singa Trump Volodymyr Zelensky anaaba akakkiriza n'abakulembeze ba Bulaaya nga bamatiziddwa bulungi nti ekyondo ekya Crimea ekyo mukyerabire Ukraine tegeza neegenda mu NATO bino ebyala bayinza okubagaininga nti watwala Donbass kati oyinza okugijjula mu bitundu bwe biti nti zinaatambula ekyo abasajja bakyogerako nti kiyinza okukola amakulu naddala mu kisinziirwa akampuliriza ku mbeera ezigenda otambula kaakati kyoyinza okwogerako nti bweweesigama ku nnyingo ey'okutaano article number 5 naddala ku bamemba bonna abali mu mukago gwa NATO in fact mukago gwa European Union nti bamemba 32 okusinza mu article number 5 gye bayita in fact bagiyita principle at the heart gyeyogerako nti bamemba 32 abakola gye bayita Transatlantic Military Alliance ya NATO bwe wabeerawo memba yenna alumbiddwa kati munywanyi tebamulekerera kati kyekyo Ukraine kyerwanako kaneegate ku Bulaaya mbe nga ndi mu ggye liri erya NATO Russia egezaho okuddamu okunumbagana kati bate feesinga nsi emu eba erumbye munywanyi mu mukago kati yo omusajja yakiraba nti kiyinza okuddamu kiyinza okwongera okunafuya ensi ampuliriza ejiyinza okwogerako eya Russia kati byemu ku ebyo in fact ebigende ku lupapula era nga bwe twalinda Friday ampuliriza eyanga 15 kati neero ngenda kusoma mwezi 18 nalwo olunaku lulindiriddwa nnyo mu byafaayo kiki ekigenda okusalibwawo naddala ampuliriza ensi ejiyinza okwogerako ampuliriza eya Ukraine ng'eriwamu n'abanywanyi abagenda munafu okwevumba akafubo naddala akakongeza kunaku olwaleero so ebigenda okuva tugenda kubitegeera kakati waliwo omuganda ng'adambuuza ku Alaska eno gye bayita Alaska Patches ekitundu kino ampuliriza ekya Alaska kyali ku empire gye bayitanga Russian Empire era nga jjukira Russian Empire eno evira ddala mu myaka gya 1721 era kiyinza okwogerako nti eno empire giyinza okwogerako etundutundu kuvira ddala mu mwaka gwa 1721 Russia bagirangira nga republic mu 1917 kiyinza okwogerako nti mu budde obwo giyinza okwogerako nti ensi esinga obunene kumpi mu nsi yonna tuyingira okuyingira ekyasa ekye19 nga ebalirwamu obwagagavu bwa bukadde bwa square kilometers 22.8 etudde ku bwagagavu bwa square kilometers obukadde 22.8 mu myaka in fact mu kyasa ekye19
katuna emaze okufuuka republic 2017 abajjukira olutalo lwe Crimea era nga impact lwamegga Russia olutalo luno lwagimegga abasajja batandika okulowooza ku bayinza okujjako ekitundu ekyo kubanga ebyafaayo ebya Russia birina Bungereza weyingiriramukko ng'abaliko abakulembeza abamatwale mabegako kati nabwe ekyo ekirowoozo kyajja mu bukulembeze obwa Alexander II bamala okumegga ampuliza Russian Empire empire mu ampuliza mu myaka gy'oyinza okwogerako egyo emabegako mu lutalo lwa Crimean War wakati w'omwaka 1853 okutuuka 1856 kati abasajja bagenda okulaba nga ekitundu kino kiyinza okuba nga kijja kufuuka ekizibu gye bali era mpuliriza nga kyoyinza okwogerako nti mu kyasi kye 19 gyeyinza okwogerako nti Russia nga etandise okuteekawo naye embeera ey'abanywanyi bwe baakolanga colonial presence mu bitundu ebya North America kyova olaba nti ekitundu kya Alaska Abarussia bangi baali tebakisenzeemu yadde nga nabo baali abafuzi b'ettwale mu bitundu eby'omumambuka aga America ey'obukiikakkono kati olutalo lwa Crimea lumala okumegga Russia bw'oyinza okwogerako nti abasajja batandika okunoonya amakubo bw'oteebe bagenda okutunda ekitundu ekyo kibaveeko kidde mu mikono gy'abantu abalala naye nga tebagala kiguza ensi ya Bungereza olw'ensonga nti kyekyali kizibu nnyo singa babeerawo okulumbagana kwonna kiyinza okubeera ekizibu nnyo kwerwanako okuva ku ludda lwe lwa Bungereza era nabwe kityo eyali minisita wa America w'ensonga z'amawanga ag'ebweru William Seward gwenza okwogerako nti eyakulembera wakati w'omwaka 1861 okutuuka 1869 emyaka 7 ng'ono yaliko gavana wa New York ate era mu palamenti ya Senate William Seward yali minister wa Secretary of State in fact yali Secretary of State ye minister wa America w'ensonga z'amawanga ag'ebweru ayingira mu nteeseganya n'abakungu ba Russia abakulemberamu Eduardo de Stock era nabwe kityo kyoyinza okwogerako nti America eyingira mu ddiiru eno abasajja babaguza buli eka ez'ebiro ebyo ampuliriza mu 1867 kati emyaka 58 egiyise buli eka bagibaliramu sente zitawuza na $, zaali 0.02 dollars per acre bwe bazigeraageranya mu mwaka 2023 nga bagezaawo okulaga obuzito bw'essente mbudde obwo zaali zenkanankana 0.36 dollars buli acre nga tewuza $1 emu buli acre era nabo kitampuliriza America kyoyinza okwogerako nti bw'emala okugula Alaska ne yeegattako obwagagavu bwa square kilometers akakadde kalamba n'emitwalo 51,888 era nabo kitampuliriza yadde abasinga obungi ku America ate bagamba nti nedda abasajja batuguza byanswa in fact abamu bagamba nti ekitundu kya Alaska ezo sente z'omuwi w'omusolo zolonekedde bwereere era ebyafaayo bikulaga nti bagituuma Seward's Icebox oli yali minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru eyakutula ddiiru nti bagule Alaska okuva ku Russia then yagamba nti ezo sente z'omuwi w'omusolo ziyikidde bwereere baguze ettaka eriri useless eritagenda kugasa nnyo Bamerica okutwaliza awamu era nga mpuliriza abasajja bano baateekayo sente ntono nnyo ate zizaali ntono bw'obanga omuntu yagula ettaka ekitundu ekyo era mukakasa nti sente zino zaali nnyingi Alaska bagigulako obukadde bwa $7.2 emyaka 58 egiyise kati bagenda okugeraageranyamukko sente mu biro ebyo zaali mmeka mu myaka 2023 bageza kuzigerageranya nti America bwe yagulira Alaska emyaka 58 egyayita mu 1867 kati ne bagamba tubalemu zenkanankana mmeka obwatukira 2023 bagenda okubalamu nga Alaska bagigula obukadde bwa $29 nga bwogeraganya mugane kati sawa zino ne bwogeraganyamu nti bwe bagigulira mu 1867 kati sawa zino sente zo okumanya zaali nzito bw'ozizza mu biro kakati noboga nti kati Alaska bagiguze obukadde bwa $7.2 mu sente za kakati era essaza liba lyagula buwumbi na buwumbi
yana bwe kityo Alaska efuuka state ya America mu October ennaku 18 1897 era gyinza abasajja bakozesa check gyinza okwogerako gye basasula. In fact yali treasury warrant ya United States of America okusobola okununula ekitundu ekyo. Alaska twogera mpuliza Putin yakikonyeko yabadde bali mu nteeseganya ne Trump bwe yabadde amwebaza nti we bali kujja mu nteeseganya zino n'omusajja n'amusuubiza nti kale tusuubire enteeseganya endala naye ku luno katusuubire nti ziribeera Moscow ng'alinga ng'asomooza Trump nti ku mundi oguddako naye alinye Air Force One emutwale butereevu paka ku ttaka lya Russia mu kibuga Moscow bongere munafu okuttaanya. So Trump oto watambudde era America reaction za Trump kaakano omaisiko wakadde z'abantu zitandikira bakolaga nti omwaka ogumu Trump gw'atanaakuwuza mu office bw'abanga ayina engeri gy'agasigase kuba ye musajja akulaga nti entalo nnyingi zaayiyeeko omubiri kati saazi n'akulaga ndi ku lwa Russia ne Ukraine olwa Congo Rwanda n'atera odufundikira ayina entalo zagenza amenyayo n'akulaga nti Pakistan ne Buyindi bagwanga na Malaka yalinamu omukono mu mbeera y'okubatabaganya kati nabwe kityo omusajja agamba nti Nobel Peace Prize eyo tomanya yaweebwako President wa America abasooka abasatu naye ayinza munafu okubeera ku lukalala lwabo abayinza okukifuna oba olyawo bwe bali nnyo okuneegattako akatundu kano kankafundikire tumale okukola ku ssente ate mu kitundu ekisigadde ne bannaffe aba BF Suma